Ampuliriza omulungi nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyolwaleero ekyessuula muwala w'omukulu anzaalira akabasa ey'okusatu mu kitabo kino Ekkatala LY'OLUGENDO ekitundu ekyokubiri. Naye nga sinnaba gisabuukulula mu butongole munzikirize mu katikitiki nga kamu bubiri mbajjukizeeko katono bye twayiseemu mu ssuula gye tukubye amabega ey'okubiri ntoloka mu kamwa ka ggoonya. Tujjukire nti mu ssuula eyo munnaffe Keweerimidde ne munne Ssekawa baagenze okutegulula akatimba kaabwe ke baadde bateze ebuziba, wabula mu kifo ky'okusangamu ebyennyanja ate baasanze ggoonya yalaalizzaamu erinnyo. Tujjukira ebyabaddewo, ggoonya engeri gye yabazoganyizzaamu ng'enjogera y'ennaku zino, naye Mukama n'abayamba ne bagisimattuka. Wabula ebyembi nti ate munnaabwe gwe badde bayise okubayambako ye obulamu bwe tebwasobodde kusukkawo anti ye ggoonya yamulidde nga bwe tujjukira. Ekitundu ekyo oba essuula eyo we twagifundikiridde nga Mukama bannaffe abasobozesezza okudduka ennyanja ne baddayo ku lukalu. Kati nkusaba onzikirize awo wennyini awo akati we mba nkasimbula nkwongereyo n'ekitundu ekirala ekyolwaleero mu ssuula eno muwala w'omukulu anzaalira akabasa. Akabanga nga kankunyirizza mu mulimo guno ogw'obuvubi, natuuka ne nfaanana akooye naddala mu mirimo gy'awaka anti nga gimmenya bw'omu kuba saalina yannyambako. Ensonga eyaleeta kino okuba kityo ndowooza yali ya myaka gye nali ndaba ng'egibulako, wabula ng'oggyeko ekyo n'ensonyi nga zaagala kukira za lugave. Weewaawo nali neegomba kyabeeranga kizibu okunkwatiriza nga nnina gwe nkolera enteekateeka z'okuganza. Wabula lumu nze, omukulu Gwiso eyali atukulembera, muwala we n'abalala nga 6 twagendako mu nnimiro y'omuceere ogwali ebusukka kibira ekimu ekyali mu bukiikaddyo bw'amatwale gano, era nga nze nali nasibukako ekirowoozo ky'okugusimba kuba buli kimu ekyekuusa ku ggwo nali nkimanyi bulungi okusinziira ku bye nalaba mu nsi y'abangi si banno gye nali nava okutuuka eno. Kale nga ndi wa nsonga nnyo mu buli nteekateeka eyeekuusa ku ggwo, era nga siyinza kulekebwa mabega nga waliwo ekigenda okugwogerwako. Ku luno omukulu yali agenze kulambula we gutuuse kuba okuva mu kusigwa yali taddangayo, weewaawo mu kiseera kino gwali gubulako kawuzi buwuzi okukungulwa. Wabula nga tuli eyo maaso muwala w'omukulu yategeeza nga mbu bwe yali akooye okutuula ku mbalaasi, kale olw'okuba tewaaliwo wa kumuweeka ate nga ffe twali tukyalambula, yasalawo atuule we yali akooyedde tunaamusanga awo nga tumalirizza. Kitaawe yamwekubako yeekakaba alambule by'anaanyumya ng'azzeeyo, wabula n'ategeeza nga bwe gaali gamuwedde dda, era bwe yawulira ebyo naye n'amuleka kuba n'okugenda twali tetugenda wala kiyitiridde. Oluvannyuma nga tumaliriza okuguyitaayitamu era nga bangi bali mu kugulumiza, nze yaleeta ekirowoozo twabwe tatudde gye twali tuvudde, wabula tuba tutuuka we twali tulesse maaso okumulaba nga yeebakiriza wansi w'akatazza, naye nga ttemankima emuli kumpi egaludde eyinze we yeenyenyeza emuteme. Wadde kitaawe yali musajja mbaggubaggu omulwanyi nnamige, naye kino kyamutuuyanya nga bwe zikala anti ng'obweraliikirivu bumugasemba, ate ng'abandi bali mu kwesisiwala olw'engeri essuta lino gye lyali likyangamu obulimi ssaako n'okuzinga akawuuwo kaalyo. Wadde nange nali mu kutya, naye nalina kye nnyinza okukola, wabula ng'engeri y'okukikolamu entabula, kuba nali njagala okukikola nga maaso teyeenyenyezza naye nga mbuusabuusa nti ayinza obuteenyeenya. Yali awujjadde naye ng'afaana atali mu tulo tungi, bwe ntyo nga neekakasa nti bwe tusemberera okumuliraana
ateekwa okuwulira bw'atyo n'ayimuka olwo ekyali kizinze enkata ne kitema. Tetwalina ngeri yonna kumutegeeza nti talina kwenyeenya, anti olwo twali twetaaga kusooka kumuzuukusa ate ng'ekyo kuba kumugabula ttemankima kagenderere. Omu ku bakuumi bwe twali yategeeza nga bw'ayinza okugutema nga yeeyambisa ekiso kye yalina era kye yali asuubira okukanyuga obukanyuzi. Wabula kino abamu ne tukiraba nga kifaanana okugezesereza ku bulamu bw'omuntu ow'omuwendo bw'atyo, kuba tewaali bukakafu nti ddala ekiso bw'akikanyuga kinaagutema. Byo ebyokusalawo twalina bitono nnyo ate nga bw'obudde tetulina wadde obutono, kale nga tetulina kumala wadde eddakiika okukola ekyali kiteekeddwa. Nabasaba banneesiga embuzeebuze omusota guno nguwugule gumuggyeko ebirowoozo, era olw'okuba abaali bayinza okumpakanya ate tebaalina magezi kusinga wano, bankuutira okubeera omwegendereza naye nga ffenna tetulesseeyo kusaba Katonda maaso aleme kuzuukukira mu budde bukyamu. Neesobolola mpola, nenzira ku ludda olulala, ne ntandika okufuuyirira akawa mpola kuba nali saagala yeebasse kukawulira, ate ng'eno bwe nsembera ng'agusoomooza ye gumuggyeko ebirowoozo obwanga gubwolekeze nze. Mu kaseera kano akasana kaali kabaaluufu nga n'amayanzi geekubye dda ewali obusiikirize gakeggame, era mu mbeera eyo naffe mwe twali twagala okutambalira nnyini kibira naye nga tewali kyakukola. Wabula twayambibwa, anti nga bwe nali neegomba, omusota guno gwe gwali guteeze gwamuvaako ne gudda ku nze gumbuuze nkimye ki mu mbuga yaagwo. Bye gwali gugenda okumbuuza nali sibyeraliikiridde nnyo nga njoya kimu kutaasa muwala. Naye mba nkyagezaako okusembera okwongera okugusunguwaza guddire ddala ku nze, ate ne nninnya ku kati akaali akakalu ne kamenyeka nga bwe katondawo eddoboozi eppanvumu. Eyali yeebakiriza yeekanga nga bw'ayimuka, era wano omusota ogwali tegunnaseetuka we gwali gumuteegedde mpozi okukyusa obukyusa omutwe okugunjolekeza, gwakyukirawo gumuteme, era naye wano we yagulabira nga gugenda okumubojja, n'aleekaana nga bw'ayita nnyina eyafa wakati mu kuzibiriza amaaso ge. Wano saalina kirala kye ntaakiriza, era olw'okuba nali nguli kumpi nabuuka bubuusi n'obwangu ne ngukwata omutwe ne ngwa nagwo kumpi ne we yali agulabidde. Nagenda okugunyweza obulungi nga nagwo gumaze okunsiba mu lubuto nga n'ekitundu kyagwo ekyakawuuwo kinneezinze mu bulago. Ng'oggyeko eyali azibiridde obutalaba ng'abojjebwa, abalala bo amaaso baali bagakanudde bukere, okwali n'abaali batunula ng'abawanikiddwa mu mukka olw'okutya kwe baalimu. Bwe nali naakagukwata, omu ku basirikale yasembera we nali aguntaaseeko, wabula yali tannatuuka, eyali azibiridde n'azibula alabe ekyali kimugudde okumpi, era agenda okuggula amaaso nga muli awo nyongera okunyiga omutwe gwa ttemankima eyali enneezinze bwe nneegonyolera mu bulago. Yayongera okubuutikirwa ensisi, era awo miranga gye gyamupakulawo n'adduka ng'adda ewaali kitaawe, era naye yali adduka okumusisinkana. Bwe baasisinkana, bwe beegwira mu kafuba ng'omuwala ali mu maziga agaalimu ekitigi ate nga kitaawe bw'amugumyagumya. Gw'omusota ogwali guzadde eminene, ebyagwo tebyakka mirembe, anti baagenda okugunzingulula mu bulago ng'omutwe bamaze okugugusalako. Oluvannyuma bonna banneeyanze olw'obuvumu bwe nali nkozesezza, wabula omukulu ye yayitirira, era ku olwo lwe yasooka n'okunsika mu mukono mu mbeera y'okundaga bw'asiimye, wabula ye gwe nataasa mpaawo kye yannyega mpozi okuntunuulira nga nneebazibwa abaali banneebaza. Wadde omutima gwali gufunye essanyu ly'okwebazibwa,
naye entunnunsi zo zaali zinkuba butassamukka, anti neefumiitiriza engeri gye nnali mponedde awatono okubojjebwa omusota, amazima ne nzijula okutya. Ge twali tugenze okulambula twavaayo kasaayiriro, anti twali tutegedde nga wayinza okubaayo emirala ate ng'obudde bwali bwajjo kutaamuuka. Mu kaseera kano obudde bwali bwolekera kasendabazaanya era olwali okutuuka nze ne ŋŋenda ewaali waafuuka ewange naabika ekkalalume ly'omusota ogwali gunzinze obukeeka. Oluvannyuma neebakeko nzikakkanye entunnunsi ezaali zikyampako k'okuyitiriza olw'okutya kwe gwali gunkubye. Wabula mba nnakamaliriza okugeeyiwako era nga nninze enkale ndyoke ngalamireko okuwulira akonkonyesa obugayaavu ku kayumba kange. Saasooka kunyega ne nninda ddemu akonkone kuba nali nsoose kulowooza nti ali ku bibi olw'engeri gye yakonkonamu. Naye mu kifo ky'okuddamu okukonkona oluggi yasindika lusindika ggulewo ndowooza ayingire. Mba ŋŋenda okumubuuza ekimuyingiza nga tannansaba lukusa okwetegereza nga gwe ndaba mu mulyango si mulala mpozi maaso y'ayimiridde awo. Olw'okuba nali nteekateeka kwebaka, okwambala nali sikufuddeeko nnyo era waggulu nali sambaddeeyo wadde akantu, ate nga ne wansi neezingiridde bwezingirizi mu butuufu nga siggumidde wadde akatono. Era omugenyi ono ataazunza njuki namwekanga nnyo nga bwe ngezaako okuwammanta kye nneesuulako obuteesittaza maaso ge agaali gatuukidde ku kifuba kyange ekyali wabweru kityo. Wabula ne yebambi yafaanana asonyiwaziddwa, kyeyava yeebuzaabuza nga bw'amwenya atunula ebbali n'okunneetondera mu ddoboozi eryetoowaze. Ampuliriza, gye tulaga ye olabayo, nkakasa olabayo. Nkusaba onzikirize ebyolwaleero wano wennyini we mba mbifundikirira okutuuka omulundi omulala lwe nadda n'ekitundu ekirala mu ssuula eno yennyini yo tukyagenda mu maaso nayo ekyali mpanvu okukirawo. Atakuumira mpeera abankuumire, mwenna mubeere bulungi, mweraba.